olabira ddala ekisooka kino ekintu twagala okibuusa amaaso naye politics abaana engeri gye bamutwalamu ku social media it has affected numbers okujja wano ku Serena hate it or love it kiina we kimu affectinzeemu kola wano waggulu wetuli oba bagiyita galare wakalu si mububi naye wakalu n'enzigi baziggadde wali waggulu tebakukkiriza kuyingirayo naye wano wansi abafunye n'abafuna ezimu ku nsobi z'otakolanga ne wembanga siriiwo nze ne wembanga nvudde ku app eno nga nagendeyo ekalisizo nerimira kasooli wange tofunanga argument yonna gwe wakati wo ne Goonya ddala ku bintu ebikwatagana mu nnyanja nti Goonya weekugambanga nti ebyennyanja biweddeyo kkiriza kubanga yo gyesula ate gw'osula ku lukalu ontegedde kati gojja kubeeraawo information oyagala okugijja ku bavubi ng'omuvubi akoma kungulu kuno kunoonya mukene ngege kumbe Goonya yeesula wa mu nnyanja navuddeyo ne mbawa analysis byavudde mu kulonda ewa David Lutalo ku show y'oku Serena abawumba tuutu ne bakuba enduulu era oyo alimba alina palapase wolo eyo video giraba gy'owulidde bagikoledde ku Serena kwennyini ku lunaku lwennyini olwa show nze kennyini navuddeyo ne mbagamba nti waggulu wonna wabadde wakalu babadde tebakukkiriza kutuula waggulu olina tuula wansi not forgetting nti abasajja baagabye ne tiketi ez'ekkereziya obwedda bakusangaawo ng'otambuza binyeebwa kwata tiketi yingira ne bakwata ono atambuza obumasu n'emirawo kwata tiketi yingira naye era ekintu kyakoze kitya kyagaanye ate abaganda balina ekintu kye bayita ekyebikiro nti musajja wange embeera yabadde yamuyiseemu dda ebya ddala David Lutalo yabadde yeenyazenyaze dda ng'embeera yagitegedde ekyebikiro bino byonna bye bamugumya nti yoyo waffe ogenda kukikuba oyimba olinga ennyonza omwana w'eruweero kaalaala byonna byabadde bimuyita ku mutwe nga ye ekituufu akimanya ekigenda okuddako ti bano abasajja bakola kyo okufuna ssente si kuyisa bivvulu omusajja yakoledde mu loosi navuddeyo ne mbagamba ne mumpakanya kati kikyo mmanja ekirala you see that is the problem okudiscussinga n'abantu ba P4 omuntu wa P4 vayo n'omugamba ABCD agamba sibitegeera nze navuddeyo ne nkuwa info akasemberayo ddala mu bintu ebimu by'otayisanga mu maaso toyisangamu amaanyi g'abantu amaaso nti ne gavumenti eno gy'olaba nze naawe bwe muba temuliimu oba ne tukera ku makya ne tunyiga exit ne tufuluma this government cannot survive for 2 days it cannot kitegeeza buli muntu akola sho okufuna ssente kati omusajja waba yakolerere mu loosi yategedde era ne bwana kino kibeere ekyokuyiga eri buli muyimbi yenna eri buli YouTuber yenna kano kasalemu nti bw'owuliranga erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu bala kilomita 14,500 okuva ku main road okwata akatebe ka situulu gy'oba otuula omuleke akole ebibye yahe bw'oba tokkaanya naye genda mu kayumbako ne mukazi wo mukabireeyo abantu bakambwe okumanya abantu bakambwe baanammwe mwalabye Shalom kye baamukoze ono omwana alina emimwa eminene abeera ne bakasuku yapostinze video ye ng'ali ne famire ye birthday abaana bakutte mukazi we ne bamuteeka mu bisooto nti kakazi ke kalinga akatalya ne bakwata omwana omuto oba ye Jayden bambi kibi nnyo oyo ye ne bamuvuma mbu alinga kaseenene ne bakwata Rich Aunt gwe baatulaze ne bagamba alinga asula kuyaka awo obwo bwe busungu abantu bwe balina but before nga tebannakwata struggle na kutumonkinga kutukolamu katemba kutukolamu kasemufu oshegedde buli kimu kyali kitambula bulungi because I'm very sure mujjukira nti ono omwana yali alazeko ku mukazi we mwena ne mumuwaana bana very beautiful banange bikibi I'm talking about this Shalom naye ng'oyagala okumanya nti bulijjo olina obulemu ku mubiri nti olina akakazi akafu olina akaana akalinga akakoloddolo lwe lunaku lw'ogenda okukwata okole ensobi okemetererwe emmeeme olumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange togenda kufuna kulonzalonza abaana bajja kukuba bakuteeke mu bisooto kyakubiri mwe mulowooza ffe tetulina bakazi bakulaga oba mwe mulowooza ffe tuli bagumba babayita bagumba bawuulu naffe tulina abantu betusobola olaga abalungi n'okusinga abammwe naye ffe famire zaffe tuziteeka eri wabbali
ne mutuletera bukazi bwammwe tebutegerekeka tunulira kalinga akasusa ennuni mbuna mu mutuletera. We are not here to celebrate you people. Tuine ekintu ekinene kye tunulidde. Oba birthday oba Thanksgiving mugende mbikolere mutoyi. Abantu banyiivu, yes. Ekyo kikulage nti omuntu eyakusekera luli bwavayo n'akunyiigira n'ayogera ebiringo omuliro manya wamunyiiza. Obwo bu YouTube channel bwe muyimirirako ne muvoola struggle ne mumokinga bano omukazi akeera ku macha sawa 10 ayingidde parking empya ayinako akadaala ke kesiseze emenya omudaala gwe. Kyokka oyo omukazi omunaku yajja n'alaba buno bu video bwamwe bwe musaayo bw'ekisiro. Kati gwe bw'ovaayo n'omuteekamu kasemufu ne mukola simaye bakazanyinkirizi bwe musinika amannyo abantu banyiivu abantu bakoowu. Obu YouTube channel bwonna omwaka guno gugenda kuggwako nga buli omwazeeyo ku mulimu gw'omutuufu. Abaze mu kala katengege mujja tulabako. Abalimi b'amayirungi do the same. Bano simanya bano bacupa ddebe mugenda kuddayo mutunde mangada. Ezo sente ze mbadde mufuna ez'ekkereziya zaaweddeyo. My last word. Campaign tennaggwawo ey'okuteeka bu YouTube channel bw'abaana bano wansi. Buli omu ogenda kukola ekijja mu busobozi bwo. Nabagambye nze nja kwerekereza byonna bye nali nyina okukola nabivuddeko. Nali nyina programu yange nga nyina gye ngenda okuba amabulooka eyo bampeeyo kasente. Eyo business n'enjita. Nalina gye nyina osima toyi eyo nayo nagita. Eno campaign nawe ekukwatako gwalaba video eno. Kola video ne weenalabwa omuntu omu naye ng'egamba bu YouTube channel bw'abana abaana. It is either oka reporting, you unsubscribe, or don't watch their videos. On TikTok it is okay, you can watch, but on Facebook and YouTube don't watch. Baddeyo ku mirimu gyabwe emituufu. Waffe we batulaba eno nga tuli mu kubajja emirawo balowooza nti tuli basiru tetwasoma. Naffe twasoma, naffe tulina abazadde naye embeera ya nsi eno. Kati bwe tugezaako okulwanirira embeera y'ensi eno etereere ate mwe ne mutufula nti tuli basiru nammwe mulina okukomawo mu pozisioni zammwe entuufu. Sente ez'ekkereziya zirina okubavaako. Oba si kyekyo YouTube channel zammwe bannyammwe ne bakitammwe be bagenda osigala oziraba. Thank you so much. Awulira nga anyiize nnyo osobola okugenda n'oli ensigo za nnyoko bw'oba oyagadde. Njogedde bubi maama twaze ku mikolo oba twaze mu kwogereza mbeera yatabuse muganda wange. Kubanga Sale kyeyabadde agamba nti nze ndi mukono nalinnya yali nga mugamba nti yali ya ssente za NADS. Nja kwebaza Katonda singa Sale Musaye tunasinkana mu kooti ngaga nti alina erinnya lye boonoonye. Ate okuva mu golodi w'e Congo okutuuka nga bamuwa ekyoja mu miro ogule ebyokulwanyisa nga ali mu North. Ebyokwogera ku Sale bingi mu kooti era nsaba Katonda nsaasire Sale ampaabire. Naye oluvannyuma omwami gwe bayita Wambogo nabuuziza abali mu NRM ne baŋŋamba y'omu ku bavubuka abakola ne General Sale. Naye n'aweereza ekiwandiiko kye kimu naye ng'agasseeko n'olukalala lw'ebigambo biyitirivu obungi ebituuka n'okutiisa obulamu bwange nga ŋŋamba nti nza okulowooza nti basirise naye bo Cobra musoto omukambwe ennyo n'ebirala. Kakati okusooka njagala abantu bategeere ku lunaku lwokubiri nali ku TV emu ne mbagamba nti Museveni bwe yali ayagala okusaanyawo ekitongole kya NADS yakeeranga kukivuma buli lunaku nakuddira abakozi baakyo n'abateeka mu kamera n'abavunaana obuli bw'enguzi n'olwayo tetumanyi be yali asingisiza musango. Bw'amala okivulubanya mu ttaka n'alyoka asindikayo muganda we General Sale nti yajja okujjanga ssente za Operation Wealth Creation. Kyenayogedde nti Sale report tuzina mu Parliament olwatuuka mu Operation Wealth Creation kye basooka okukolayo n'abasirikale be yagenda nabo kwe kugyayo biliyoni 9.7 ne bazigulamu pick-up empya ne zirimu badereva amafuta okuzikanika era ekyo ky'ekyobugagga ekyokugaggawaza abantu Sale kye yasooka okukola mu Operation Wealth Creation kugula ma pick-up n'awo abasirikale ate abantu abamu tebamanyi naye nze olw'okuba ndi w'amawulire mmanyi ebintu olumu bingi okusingako abantu abalala.
Operation Wealth Creation yajjawo mu kiseera kya Mbabazi. Museveni bamugamba nti Mbabazi yegase ne General Tinyefuuza ebiseera ebyo nga Tinyefuuza amufukidde ekizibu. Nti beegasse bali mugenda nga bakuŋŋanya ba veteran batuuse okujjako Namundu. Kuba Museveni awulira Mmundu gy'atya. Kwe kugamba muganda we Sale nti wali waŋŋambako bino ebya operation tukoze tutya. Ne bateekawo abasirikale mbu bakano ba general obajjukira ne babatwala Makerere bagenze basomesa bya bulimi. Museveni yomulama n'agamba mbu akati mugambye nti Operation Wealth Creation tena kyekola beegabira boka ensigo kati mateedewo PDM. Bwe twamugambye ku by'emmwanyi nti Museveni va ku mmwanyi z'abantu n'agamba nti emmwanyi ze mulaba ensonga lwaki tweyongedde obusawo bwe tutunda obwa kilo 6 okuva ku busawo miliyoni 3 okutuuka ku miliyoni nga 7 olwokubanga ekitongole kya Operation Wealth Creation ekikulirwa muganda we Sale kikoze nnyo. Kati manye ekiruma Sale saawa zino kwe kugirayo abantu bwino nti actually tebana kye bakola okujja kugenda okulyayo ensimbi. Kati kwe kuntisa nenze ndi musajja musiraamu. Ffe mu ddiini yaffe kasita obudde bucya ku makya tosuubira saawa za kyamisana kusangawo. Bwe kyemisana bwe kikusangawo tosuubira kawungeezi kulya kyaggulo. Bwe batyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu bwe yatugamba twetegekera okufa kujja kibwatukira kujja tomanyi. Kati Sale oba Wambogo oba baani babaagala kunzita entuuka ejja kuba etuuse. Ate nabo bajja kunsanga yego nagambye abanadde ku CBS. Mugabe yakuba Shangara yali amuvuganya kataamu tenene n'akawanga ne bakaasa omusayi ne guyiika. Bombi bali mu ntaano babanyumya Katonda yamanyi. Kati ne bana badizalisa abantu okufa. Bwakutta wiiki eno ate jjanga naye akusinkana. Simanyi bamanya abasirikale abafudde wano ba general. Lokeki Tumwine waliwo ne yeesimbawo ku bwa President Biraalo Aronda abo n'aba general b'amagye. Naye tibajja kututiisa bw'abafule ensi nti yaabwe bwe bagiinako obuvunaanyizibwa obusembayo NNC agiinako obuvunaanyizibwa obusembayo Katonda ne bagenero b'amagye bafa ne babaziika ne bamusitula nga takyasobola kwejja mu kifo. So Sale ne ttiimu yo bwe muliva ku bulamu bw'abantu ne mugenda mutandika okukola bizinensi zammwe nga tubawummula ne bwe munaaba mukyayagala okukozesa ssente z'omusolo nze ekinnonze nga ssemujumemba wa Parliament emirimu gyange ogumu ku gyo oversight kwe kulaba ssente z'omusolo zigenzeewa zikoze eki. Era buli wenzifefeta bwe nti n'empenja gye ziri mba nkola mulimu gwantumye mu Parliament. Kankunyonnyole ebintu abantu bye bayitamu okusindika eddogo n'erikwata. If you have a person, bw'oba olina maama wo, bw'oba olina taata wo, bw'oba olina baganda bw'oba mikwano gyo ng'omwagaliza nga bakola mu za kids oba balina zi businesses runninga osobola obasharingira vidiyo eno ejja bayamba nnyo kozi ngenda kunyonyola ebintu abantu bye bayitamu okusiranya ne bw'oba nti no obelivingira mu Katonda as long as toli musabi as long as tosaba ng'eddogo lino lijja kukwata bulungi nnyo mu bitiibwa ebingi. Enda kunyonyola eddogo eriri mu kids oba mu zi business engeri gye balikolamu ne kantandike ne family tino gwe ovuddeyo oli mugagga ofunyemu kasente ofumbiddwa ebintu bikutambulira bulungi bengenda okutandika nabo then later tumalize na kids. Abantu abasinga mwakidravinze nga mukiza ku side ya relatives. Yes, ba relatives babikola ebyo muganda wasobola kikola maama wasobola kikola taata wo bajjajja abo basenga basobola kikola but siboka. Okitegera ekintu ekyo abantu abasobola okukola kinene ekintu be bano wammanga relatives abantu bewakula nabo ku kyalo mikwano gy'abazadde bo. Okitegera ekintu ekyo let me say ozeeyo mukazi watu oba musajja watu wafunamu ku kasente bano abantu mwegendereza nnyo mama nakugamba kandi genda ko obuze kwono genda because they are half friends mikwano gye but munange abantu abo baba balaba omuntu ono abaana be bali mu kusucceedinga either way nga abaana be bo bali mu kusiraana life eri bakuba left right and center mu kifo ky'okunoonya engeri gy'okuyambamu abaana be ne bakulaakulana atandika kububira baana boono atandika funa bujja ku mutima. Okitegera ekintu ekyo kati naayagala abasiraanye mwenna mubeere ku level yemu n'abaana be oba ontegedde balamu abalina ba step mothers gozeeyo waka wegendereze nnyo bw'oba okisoboka n'emmere gye bakuba togiri awaawe waka tosula genda obabuuzeeko togaba ssente za cash tokwata ngoye z'oyambadde n'ogenda mbu noozigabe mu bantu abakumanyi
genda ozigabe mu orphanage abatalina kye bakumanyiko. Bino byemuddayo engoye byemugenda n'engoye zammwe ne muzigaba, ogenze n'ogaba ssente, mbu stepmother omwagadde nnyo omwadde ku ssente. Munange si ba stepmothers bonna nti babi, naye abantu abamu balina agatima agabi. Oba ogenze n'onaabirayo engoye zo nga bw'ozijja ku mubiri kebeera ennika, bikwate obisibe mu kintu, obiteeke mu nsawo yo nga wadda we bidda, nga tebikuva mu maaso. Nikayo semanya nga ebiki ebigoye. Ne bino obisimanga ogyemu ngatto, bino bye mutambula n'omutambulira mu lujjo oli akuyoola ebigere. Banaye oba toli mu ssabi, nga toli mu ssabi oba nga toli mulogo, weesonyiwa okukyalakyala. Mwaba abantu bwe batyo bajja kulogera mu mmere, bajja kulogera ku ssente, basobola okuyoola ebigere, basobola okulogera. Ne bano abantu abajja anti nguliraayo soda, mutabani nguliraayo soda, mpaayo 1000, ate basaba obusente butini. Mukwano oba osobola genda ku dduuka ogule, osasule ow'edduka ssente oziwa ow'edduka azikwate mu ngalo, ono bamuwemu soda. Tobawa yadde 1000, tobawa yadde 5, yadde coin togimuwa kyagende yeegulira ekintu. Munange ogwo omutima omuyambi gw'olina, abantu abasinga bakikozesa nga opportunity nakukola ekintu. Ate nekirala, what you need to know, nalabyeko abagamba mu comment section, banaye bakikola mama wange, banaye bakikola tata wange. Kanno kankubulire amawulire gobadde tomanyi, gwenga omwana olina okwesabira. Omulogo bw'aba aloga maidia taloga mulembe gumu, aloga emirembe egyo ena 4 generations. Abasabi n'abalogo wano bakimanya ekyo bulungi nnyo. Bw'aba yaloga mama oba taata we eddogo ne limukwata, eddogero ligenda kutambulira ku baana, ku bazzukulu, ku baana b'abazzukulu. Kaŋŋambe parents, abaana, abazzukulu, abaana b'abazzukulu, generations 4. Oyinza okuba nga ssente gw'ozifuna nga tebyakubanga maamawo, naye ng'ozunga buzunzi. Ssente nga bw'ozifuna bw'ezikuyita mu ngalo. Ebintu byo byonna byokola tebigguka, tebimmuka. Why? Waliko yakikola abazadde bo, so kikyatambula paka ku generations meka? 4. So oba olina naawe okubeerako kyokola, okwekutulako eddogo eryo. Mwesabire. Ebintu biba byakwata abazadde bo, teweeyibaala nti gwe oli safe. Never. Eni katudde ku za kids. Ate abakids munuma. Musajja wattu oba mukazi wattu ofunyemu obusente bwo, ogenze opangisiza akedi lemisi osasudde emyezi 6, otaddemu stock wo ajjudde, okola ebintu bitambula bulungi. My friend, neighbor wo si musanyufu, ekyo temwagala kukiwulira, just because oyo neighbor akusekera si musanyufu nti you're making more money than them. Si musanyufu. Kanti no kankubulire markets engeri gye bakikolamu. Oli ajja, anti oba sebo banaye customer ampadde sente, nisimanyi naye sirina change, mpaayawe 2 ngenda zireeta, mpaayawe 5 ngenda zikuddiza. Mukwano nawe musajja wattu, mukazi wattu okutte 5 because oli azikusabye muntu omwemanyi, muli mu business yemu, n'ozikwata n'ozimuwa. Bakikozesa nnyo, ajja n'akusaba sente mu bwangu, mpaaye 2 ngenda zikuwa, mpaaye 5 kanzinyangu ensi nkole ku customer ngenda zikuddiza, ngenda zireeta. Mukwano bagenda kukwata sente zo bakusiraanye nga takusiraanya neighbor, muntu gw'omanyi bulungi nnyo mu business gw'oseka naye golooza museka kumbe nedda. Oli asobola okuleetera emmere, friend wo, muntu wo mu business person munno akuleetedde emmere, munaye eri ako oba agenze n'agula akajuisi, aguze bujuisi 2 n'aleeta akake n'agamba mama gundi kwata, tata gundi kwata onyweko. You don't know what you're drinking. I'm not saying all people are like that. Naye eddogo lisinga kutambuliramu ebyo ebintu ne balikuliisa nga tomanyi, ne balikunywesa nga tomanyi. Be mindful of what you eat ng'oli ku mulimu. Be mindful of what you drink. Be mindful ani gwowa sente zo. Bw'oba oli wakugaba change oba kuba munno sente, kwata sente oziwa omuntu omulala, ye yaba azimuwa. Oba tokisobola mugambe sirina change. Ekyova olaba bwe ngende wantu n'ensaba change oli n'amunnima sinyiiga, cause nkimanyi. Mmanyi bambi abantu abo bye bayitamu mu kugaba change, bw'agabira mukwano gwe agabira wa business munne. And another thing, ekintu ekirala, mujja ku dduuka mu maduuka gammwe, abasinga mujjamu engato nga muyingira amaduuka. Some of you musubrentinga. Okusubrentinga kye kino nga edduuka muligabana, mulimu abantu bangi mwena musasula rent. Mujja ne muleka engato zammwe. Let me tell you something. Omulogo agenda kuwa time. Omulogo akuwa time. Bwe leero bwe kigaana enkyane akuwa time paka ekintu kye bwana akigusa, bwana akufuna one day bwati mu ngalo ze. Mujja ne mujjamu engato zammwe ne muzireka awo.
Munnaye oli kyakola akwata obusandoozi nga bupya n'abutegaawo n'obutaba bupya n'abutegaawo bino bye muppa ku kasima nga nfulumye ku kima customer asima nga nfulumye kyonna ky'ofulumye okukola kasita oyambala obugato obwo mumanyi okwambala obugato bwe mutamanyi gye buvudde n'obwambala n'odduka n'ogenda n'okola byokola nga si bubwo n'obuzza. My friend oli ojja kudda akwate obugato obwo abutereke kyanakola ku kintu kyanakola ku ngato ezo ojja gakaaba. Abantu business ezaali zitambula obulungi zigudde, stock nagwawo nga tolina na sente zizaawo stock, amaduuka ne gakalira, sente ne zibula, omuntu nadda mu mabanja ne bamusiraanya completely. Ate omulogono bwakusiraanya n'alaba ng'olemeddewo, edduuka likalidde okyalemeddewo, agenda kukutta. I know what I'm talking about. Mwebuze ku bantu bangi abafudde mu zaakeedi omwo, oli n'agwa eri n'afa naye nga ddogo bamusindikidde ddogo, ekirwadde ne kimulumira ennaku 2 n'akutuka n'afa naye nga bamusindikira ki. So people, be careful ate musabe, mutambulire mu kusaba. But dear, mu family oba ovuddeyo ng'olaba ebintu biri kutambulira bulungi, like sente olina ovuddemu, like oba nkyogere batya gwa sente olina, omulimu olina, ebintu bitambula bulungi, ogaggawadde. But dear, oba toli musabi, bw'oba toli mulogo, mwesonyiwako abantu cash. Bw'oba toli musabi w'amaanyi, nkiddamu, mwesonyiwako abantu sente za cash. Bino nti ngenze mu kyalo, ngenze kulabako maama, ngenze kulabako bajjajja, n'okwata sente oli najja n'akaabira ekizibu, bana ye muzzukulu wa gundi, bana ye muwala wa gundi, bana ye mutabani wa gundi, nyambaako, omanyi biki n'okwata ekyebiri n'okimuwa. Zonna z'oba omuwadde n'omuwa, golooza omuwadde gena muyamba. But people are evil. You people are wicked. Omanyi temuwulira. Oba omukwatiddwa nnyo ekisa ng'oli wa kumuyamba, koza abantu abamu balina ekisa nga bayagala okuyamba omuntu ali mu buzibu. Oba osobola muweereza mobile money, oba sekyo kwata sente ezo z'obadde oyagala omuwa oziwa omuntu omulala, ye y'aba azimuwa, like zireme kuva mu ngalo zo direct. People are evil. Bajja kusiraanya, my dear. I know what I'm talking about. Do you understand? Tubirabyeko, tubiwulidde mu bujulizi nga byava ku sente kugenda. Munayo gwa mutima gw'okuyamba gw'olina. Oli ojja lowooza omuyamba, but people are evil. Bajja kukola ekintu, my dear. Oba toli musabi wa ddala, bintu ebyo byesonyiwe. Mwe mulaba bagagga nga takyayamba, mulaba muntu ng'akoodowalira akasente, mulaba mugagga tagaba cash, nga wojja owuwe ng'okaaba ebizibu wakiri akusuubiza, nga ne waba abadde nazo mu nnyumba tazikuwa. Mwe mulowooza abasiru. Munaye bonna amala n'ofunamu ku ssente n'ogaggawala, ojja mmanya lwaki abagagga abasinga abo tebakyayamba. Omuntu ajja wuwo ng'azze mu kifaananyi kya kumuyamba, kumba alina ky'abaza kukukola. Oba mulowooza nimba, I know these things happen. Bino ebintu bya ddala, n'ababirabyeko musobola commentinga mu comment section such that bano abantu bategeera mbu what I'm saying is real, like bintu bya ddala. Oli akuloga n'akusiraanya naye nga akusiraniza ku ezo ssente, ng'ozimuwa nti no zigenda zimuyambe, ye n'azitereka n'agenda n'azikolerako emikolo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.